Como Fangon Forest tuli mu kibira kya Alien Skin kyetegeeza ekiro ky'olunaku olwali Alien Skin abadde alina okubaate nga ali nnyonnyonyi okugenda South Africa ku kivulu kiri kye baasazaamu nga bwe nakutegeezaako nti Alien Skin yafuna bookings ezaali ez'enjawulo okugenda ebweru w'eggwanga mwe mwali ne South Africa yali alina okugenda ku lunaku olw'omukaaga kati olunaku olw'omukaaga n'afunamu okutawanyizibwa nti yali alina enteekateeka ng'alina ekivulu ekya Radio Centenary nga ate kya ku Sunday e South Africa nga alina kuyimba lwa mukaaga nga ne waba alinnye ennyonyi tasobola kudda ne basobola okuba ate nga ategeeza owe South Africa omutegesi mbwe ekivulu kino bakyongereyo kati omukulu ono Alien Skin olunaku olwaleero ekiro ekikeseza olunaku olwaleero zibadde ssaawa nga 10 abadde alina okuba ate nga alinnya ennyonyi yasoose sayidi z'ekiboga eyo ne mubende ebadde alina ebivulu by'alina okubayo asobola okuba ate nga amaliriza bulungi kati wetuukidde Entebbe ku airport yabadde amaliriza okucheckinga in bamukebedde byonna bwakuba ku ssimu y'ono omutegesi waliwo omukulu omita DJ Ravi omukulu ono ali South Africa yeyasobodde okuba ate nga aleeta Alien Skin n'embeera bwe twogerera omutegesi agamba nti ataddemu ssente Alien Skin yakamisinga tickets ziringa 4 zonna zize nga zifa yakabukinga hoteli ennaku ezo zonna agamba nti agera miliyoni nga 5 omusajja musasizza ekivulu kye era okusinziira ku Facebook yategeezezza nti Alien Skin aganye okuba ate nga ajja ensonga Alien Skin yagamba atya agamba nti ayagala zero balance kuba yategeera nti abantu bano ababeera ebweru bwakutuusa ebweru obeera toyinza kudda mu ggwanga abeera alina kukola ki obeera olina kuyimba buyimbi kati Alien Skin asobodde okuba ate nga n'ente badduse buddusi bamunoonyezaako Alien Skin aliwa nga yazze mu Fangon Forest flight n'ebuuka ennyonyi tagirinnye agamba ono omutegesi tamalaayo okusinziirako agali South Africa omukulu bamuyita Mukabya Junior nsobodde okuba ate nga mufunako wanambuulira embeera agamba nti Alien Skin ayinza okuba ebya ssente byali baddaawo naye okuba atidde abamu ku bawagizi ba Kyagulanyi abali South Africa abagamba nti babadde bagenda muyisaamu kubanga babadde bamulabudde bingi nnyo agamba bw'ati ono mutabani wa Wile Mukabya gwe bayita Mukabya Junior awangalira South Africa eyo n'endongo gyakikubira n'agireeta eno gwe kyoba omanya oli yava ku planet Jupiter si Mars yalinnye bulungi nnyo n'atuuka ku airport olwatuuse ku airport ekiro kati promoter ye abadde amulindira wano eno bintu babimalirize biki naye olwatuuse wano lwatuuse ku airport abakubira n'abagamba nti ayagala balance nga buli kimu ne check-in amaliriza nga ne check-in amaliriza alinda just genda wali ku immigration kukoona mufulumu bwe yabasabye ssente bamugamba byakumaliririza wano biki because ekiro ekyo wabadde tewali wasobola kukola bya transfers biki naye ngeri omuntu baba ategese ekivulu ng'akulinze naddala ebbanga eryo n'ebyo bibadde biguddewo aba ali wiringi okukola kyo kiriyalinga naye ye yabadde ayagala zero balance okulinnya ennyonyi kati n'atagenda wali ku immigration kukoonamu bano bamugambye nti byawano n'aweta bwekityo ne kibeera nga talabiseeko tuli mu kulaba oba wanaabaawo ennyonyi endala emuweebwa because yakamisinga flight bakasasula flight mirundi 3 nga bongerayo so kakati mu ekyo expense simanyi oba lavi bakyaddamu okwongeramu n'omugagga ateekamu naye alabika akooye naye katulabe kuba ekivulu kibadde kiri slated kuddamu kubaawo lwanca leero lwakusatu abadde asuubira okuba mu ggwanga taliimu kati byebyo buladi wange omukulu abanike naye nga mugamba mutya mbagala nnyo mwenna bapulezidenti abakabi abatubeererawo mu ndongo yaffe naye nga for now ge gagali ne South Africa tetunnabamulabako Alien kitegedde agali South Africa Alien Skin n'ennyonyi ge gakyaliwo naye bw'aba yeekyusizza n'alinnya kiro kuba ekivulu kya lunaku lwanja naye nga yategeeza omutegesi oba toyinaayo zero balance agambye zonna ziweereze Mukabya Junior akyatugamba embeera y'abawagizi eri etya ulira nga bweri South Africa kakati abani ekiriwo eno reaction ya South Africa abantu be South Africa born naturally ebyaba celebrity biba moving nnyo naye omuntu baba bamwagadde olw'abantu jukira kati yabaddeko weevu y'abantu ababadde bamwagala olw'okuba nti ali ku side y'abantu biki
kati ate eno gyebiri nnyo omwana South Africa abantu baagala nnyo like ebintu ebyo ebyokuba nti ono omuntu waffe because alumirirwa wamu naffe. Naye kakati bwe yavaayo statement ezo ze yakola abantu baggwamu morale abasinga, era abadde asigaza bano abaali bamwagala ku lobby because buli muntu abaako n'abantu abamwagala, oli olw'enkula ye, oli olw'embeera ze, oli olwa nature ye, oli olwa empisa ze, oba okitegeera buli omu n'amwagalako kyaba amwagaddeko. Naye kati abaali basinga obungi abatagenda ennyo mu bivvulu biki abatabibeerako bonna baali beegattidde wamu nga bamanyi nti ali ku sayidi yaki, ku sayidi yaabwe. Naye bwe yavaayo n'agamba mbu ye talina sayidi ya muntu yenna gy'aliko, ye nga ye ali mu bya music just wano abantu batono nnyo abawagira music we Uganda nga bajust bamuwagira lwa music. Wano abantu abasinga bawagirira ku sympathy, mbeera omuntu ze baba bamukopyemu na biki kitegeera. Kati kiringanganze Mukabya Junior bwe nvaayo ne ngamba nti nyimbo lwakino oli n'agamba nti njagala Mukabya Junior lwataata we Wile Mukabya yanyimbiranga bulu like omuntu yenna akwagalako waliwo ekintu kyalifaalingako kwagala. So kakati ne wano engeri gye baali bakizimbyemu nga kiraga nti oli ali ku sayidi y'abaani y'abali aba Nuupu. So kati bwe yavaayo n'agamba nti ye talina nkwatagana nayo nana Nuupu biki kati bano ababadde nga abawagizi ba Nuupu ate nga be basinga obungi wano South Africa ne bakivaamu kyova olaba n'omutegesa atoba yekka ng'omuntu. Naye luli babadde nga balwanira wamu ng'ekibinya nga bagamba musajja waffe kuba baba bakikola kulagako, naye kati tewakyali gwe balagako. That's why bino byonna bwe bijja ate Bobi basanyusa busanyusa because already vibe yo nga yo yaggwawo tekyalimu kitegeera because like beyasigaza be baba mwagala just olw'okuba nga bw'ayimba ne style ye n'embeera ze nga y'omuntu which si bangi nnyo wano. Naye luli bwe kyali nga kiri kuba Nuupu biki bibadde vibe yali y'amaanyi nnyo. Yembeera bweyimiridde akadde kano Alien Skin wanaba agenze South Africa onaabimanyako naye nga yeyembeera akasente tebannakateekako ku ssimu. Yagamba webijjiddewo nno ng'akyalina olutalo olw'abakulu gwe bayita Bitex ne Bajjo. Omukulu Bajjo ono bamuli bubi nnyo nga n'ensonga bazitutte mu kooti. Omukulu wa Bitex agamba nti omukulu ono yeetaaga miliyoni 7 okuva ku lunaku lwajje bamusaavinze, ng'agamba sente yateeka mu nkwacyo ate Alien Skin n'ayagala okuba ate nga kikansolinga ekivulu ekyo. Kati okuyimbisa Alien Skin olina okubeera ne bannamateeka abagezi ate ab'amaanyi. Alien Skin bw'oyinza okuba ate ng'omukwatiriza ennaku zino ayimbira ku bipapula oba tobiina, era obanga toweesobola ku Alien Skin ensonga bwe zirina okubeera, kubanga n'ekivulu kya Sentinel omukulu ono yali ayagala kwemamazaamu katini nnyo bwe baamuteekamu bannamateeka n'agamba eggaali n'egonda. Kati omukulu ono era bwe biri Alien Skin okumanya nti Fangon Forest ennaku zino bagiri bubi, ne minisita akwasaganya owa genda yategeezezza nti mwana mulenzi gwe bayita Champion Gudo akulira security ya Alien Skin ayagala kuba ate nga amuzaayo okusoma. Bwe biyimiridde okuvaako mu Fangon Forest basabire Alien Skin asobole okuba ate nga agenda South Africa promote oba oli awo afunemu, kuba agamba tiketi 3 yateekamu sente ya booking adda ekivulu ekyasooka ne bongezaayo ate nga mulimu n'embeera nga bw'omanyidde abali ebweru w'eggwanga. Ayaya kati ensonga yeeyo naye nga bagamba Alien Skin kiyinza okuba si kya ssente ng'atidde magye kuba yeeyita kibanda kati bw'agasanga South Africa abaana b'e South Africa ate bo bakoowu nnyo.